bwine gyemsizira okubeera nga temugoberera Fad Pro UG gemanya mbaanirizaako nate liking a video sharingirako abalala comment section weeri eri open era ng'oneddemu okubeera nga tenaawe osulawo endowooza yo ku biki ebibeera bigenda mu maaso. Tuli ku nsonga za Eddie Kenzo era ng'ono bamuwadde ogufu gwa presidential advisor naye ng'ebintu byongedde okubeera nga ate bitaama era ebyama byongedde okubeera nga ate nabyo bijjibwayo obutambi mwina mu maaso awo naye nga zina kubeera nga te mbatwalayo muzikirize mere nga te mbranchingako wano kati ne bannaye obutambi bufuuse obutambi obwa accidents bufuuse accidents era ng'olunaku lw'ejjo lukka obutambi obusaba mu butaano bwe bwalipotingiddwa so mwongera okubeera nga te mucekinga ku bantu bamwe nga n'akabenje akasembyeyo okubeera nga tekakwata ku mitima gy'abantu akabenje akagudde ku baana b'essomero aba Trust Infant School era nga bano babadde bava sayidi wali Nakaseke nga bagenda Ntebe kubeera nga te balambula bambi olwa enkuba eyabadde ey'amaanyi omugoba w'emmotoka yasobola okubeera nga te alemererwa era ye ekyazzeeko okubeera nga te abuuka mu mmotoka abaana n'abalekamu emmotoka negenda nga te yeeringula mpolampola ekyomukisa omulungi teri mwana yasobodde okubeera nga te afa naye nga babuusewo n'ebisago eby'amaanyi so mwongera okubeera nga te mubasabirako ebya Eddie Kenzo biira mu maaso awo ate bwe naba kugiddeko Eddie Kenzo ne Hilda Mani n'ebibye tuno si birungi Hilda Mani ebibye si birungi nzija nabyo mu maaso awo tulakkalira bw'obanga obadde tena okola nate osubscribe nga subscribe neka notification bell kakoneko otambulire wamu fena tuline Sheikh Ashraf musomi wa dua munoonyeeko akunambaza essimu wansi ku screen ate gwali muteekateeka okubeera nga te ova mu ggwanga Uganda obanga okomawo mu ggwanga Uganda nenga yobuuza ani ayinza okubeera nga te akuvuga bulungi okutuusa yonenda gye wandyagadde okubeera nga te otuukayo kwate Habibu Airport pickup ku namba y'essimu noti 7 emenda giri 3 then gatako 5 bajja kubeera nga te ekintu wakikwasaganya bulungi nnyo Malinadi sana nkomawo namawulire amala mangi nnyo temubaako. Ndabye nnyo ababuuza abantu abali soba nga babuuza kati ddala Hilda Mani yakola ki kiyaga gwe kikyoyagala akole naye nobe gwe kagundi twagenda ne tujja president Magere ne tumuleeta e Kampala nga baatulonze Mawokota tukimanyi naye nga poliisi amagye gajjudde mu kibuga ne tumuleeta paka mu Kampala wakati okuba nti sikyasobola kujja ne nkugamba gwe kagundi don't take it for granted gwokimanyi nti abo abantu abatuyisaamu eggaali babeera batupima akupima akulinnyako akaliro n'alinnya mbobe oveemu omwaso okwata akafanga ffe ba street fighter tetumalaga kuba busimu otyo oyo alowooza nti nze siri ekyo then yatali ekyo because ebyange byeyogerera era ebibuuzo biwulira bino si bya Kyagulanyi bino bya struggle bombo waliwo alina okusookayo Kyagulanyi yasookayo mu struggle bakadeideyi ne tuddako saagala bantu banafuya struggle we know where we've come byonna mubikole naye temujja kusobola kunkyaya na muganda wange olina agamba bino si bya Buganda bwo bla but muganda wange ne ku certificate yange ey'obufumbo ayinako signature ye gwagiyina ku yo kati toyagala nkugambe mazima nti oyo gwogamba above tugenda kubeera ne Bobi Wine tukuze naye kiti one tompala n'olwokuba gwe wakamulaba kikuyise bubi manyi bantu bamanyi nti ebintu by'obululu mbu n'ekikunyigo kisirikira no that is for the bali abalala ffe tuli street fighters tojja kutyobola osirike wakiri nnyima akalulu naye tontyobola gwe ka Hilda Mani kalera bakamotoka jjukira akamotoka ke twakusanga mu muganda gw'omanye emmotoka ze naakakutula neŋŋamba kati ono yakajja ono kati ono era kasita nawulire byo neŋŋamba kati ono yakajja amanye emmotoka ffe bali abaavuganga eziwunya obulungi naye nga akamotoka kalina oluggi lumu yeeko wakategeera akamotoka koyogerako ffe tuli bali ababi nina akabuli akaddala nsobola okukusaana enkuyisaamu eggaali ndi mubi neemanyi bawulira gwe ka Hilda Mani bombo klat omanyi waliwo line wadde tuli mu struggle naye waliwo line naye kati eyo line abantu ebakwasa ensaalwa era bamakinga sure nti bagimogola my friend you cannot njogera nga mukulembeze ebintu by'okutyobola abantu bitwonoonedde ekifaananyi kye tulina okutambuliramu batikka Bobi
batika president wange omulimu omunene kakundi kali kenagambye kafumba ebintu byako but because olumu nkola bwenti ate ne bayitawo kati am the badman Dr. Hilderman temuddamu kwogera nga bya kisiru abantu baagala nnyo abantu abezinze ng'eggongolo fe abamusibye ffe twasomba embaawo twatunda emisoli ku zigaso fe we are street fighters tomala gannyingiza gaali kubanga tokola don't even quarter what I have done in life kati bwe nkusirikirira just olwakiri ekyobukulembeze obwanyambala don't take it for granted. Omuwala ow'akabina ku mizigo ne bw'asobya awulira nga tayagala kugambwako bw'omugambako nti laba abalogo bakuno bankiya lw'akabina kange. Omusajja omugagga ku kyalo ne bw'asobya abaavu awulira nga tayagala abaavu beerwaneko oba bamugambeko. Bwe bamugambako nti abo bwavu bwe bubatawaanya bampalana lwa byanfuna byange. Kaakati ye Hilderman Mazongoto. Hilderman Mazongoto buli lwagambwako ku nsobi nti abo bankuba mbawe ssente. Buli eyeetunusaamu kamera ng'amugambako nti wano Hilderman tetwakkiriziganyizza naawe nti abo bankuba mbawe ssente. Bwe kyogamba Hilderman nti mu babaka bonna abali mu paalamenti gwasinga ssente. Oba gwasinga okutya okuvumwa nti abantu bakimanya nti otannyo okuvumwa bwe bakuvuma ng'ogenda kubawa ssente. Paalamenti erimu abasajja abalina ssente. Paalamenti erimu abasajja abayingira nga balina bizinensi zaabwe. Paalamenti erimu abantu abamazeeyo ebisanja bina, mulimu ab'ebitaano, mulimu n'ab'ebisatu, naye nga mu paalamenti yonna gwe gw'olabamu okukolerako ssente ayina kubeera Hilderman nga tozimukozeemu nti omusabye ensabe oba omuwaanye buwaanyi n'akuwaayo wabula ng'olina kusooka kumuvuma okukuwaayo. Hilderman gwe gye wasomera ebyenfuna baakugambako nti omuntu gw'onoofunamu ssente osooka kumuvuma. Oba gwe bonna abakuwadde kasente watandika obavuma buvumi okubajjamu kasente oba bawaana bawaane. Mu kulonda kwa 2011 Amelia Kyambadde yali ava mu State House ng'ayagala kuyingira paalamenti ng'akiikirira mawokotaawo wennyini w'oli mu kumugyamu ssente nnyingi kuba ze ssente z'okyasinza okukwata ezaali badde nnyingi oba z'okyasoose okukwata ezaali badde nnyingi. Wavuma muvume oba wawaana muwaane. Then gwe ki ekikulowoozesa nti anaakugyamu ssente alina kukuvuma buvumi talina kukuwaana buwaanyi? Oba gwe Hilderman ng'omuntu osobola okusooka okuwa akuvumye n'oleka akuwaana. Bw'oba tosobola kusooka kuwa akuvumye n'oleka akuwaana, oba tosobola kusooka kuwa akusabye n'owa akuvumye, gwe ki ekikulowoozesa nti waliwo alina obudde obukuvuma mu linnya ly'ebyenfuna? Tewali ayinza kubanga ayagala ssente n'atandika kukuvuma. Era singa mba njagala ssente nsobola okukubira butereevu Hilderman oyinamu lwakuba nze ndi wanjawulo. Nze sirina ssente z'ababaka ba paalamenti zendya. Saagala kulya ssente z'ababaka ba paalamenti. Era y'ensonga lwaki enjala ne bw'eba ennuma, maama enjala ennuma oba taata enjala ennuma, mu bakomona abantu ba bulijjo abange bemmanyi abanjagalira ddala tewali MP asobola kukuga nti yeekole yajja mu inbox yange nansabayo. Yeekole yajja mu inbox yange nansabayo. Omanyi lwaki sirya ssente zammwe babaka? Kubanga musobya nnyo. Buli budde mubeera mu kusobya. Kakati maama gwomperera $50,000 enkya ovume Kyagulanyi oba nkulabeko ng'oli ne basajja ba Museveni nsirike munnanga nti yampaddeyo $5 n'enziza amaalo ku ssomero anti munnange yansasulidde renti nze atalinamu kaabuntu n'abeera ntya. Kakati olw'okumanya nti Uganda first sisobola kuttira muntu yenna ku liiso lwa Uganda, y'ensonga lwaki sirya ssente ya mubaka yenna. Y'ensonga lwaki siri mu bwetaavu bwa ssente ey'omubaka yenna. Hilderman tewali akwagala mu ssente. Oluusi bw'oba osobezza kkiriza ogambweko. Bwaddene ligambwako nannyini lyo. Naye bwe bakugambako banjagala mu ssente era bankuba mbawe ssente bankuba mbawe ssente, maama gwe abazikuwadde bonna basooka kubavuma buvumi oba gwe booziwaddeko basooka kukuvuma. Hilderman nze tewali kye nnoonya ku nsi ky'olina. Okiwakanamu? Nze tewali kye nnoonya ku nsi ky'olina. Singa nali nnoonya ssente manyi gye ziri. Nkiddamu. Singa nali nnoonya ssente manyi gye ziri. Oba osanga
n'okuntuukirira bantuukirira dda n'oyo gw'oyita nnamba emu ow'omu State House amasimu gange yagakubakuba dda naye nze obwetaavu bwange busukka ku ssente kubanga singa nali nnoonya ssente tekinneetaagisa kusooka kuvuma Hiludamani Mazongoto mmanyi ewali ssente. Hiludamani toyina ssente zisobola kugula buzito bwange. Olaba ne Museveni namuwewula nimuganze tewali muwendo gwa ssente gungula. Kakati Hiludamani toyina muwendo gwa ssente gw'oyina gusobola kutta credibility yange nti nkuvume ompe ssente nti nkugambeko ompe ssente mu bye nasooka okugaana mu buweereza bwange buno mu struggle bye byenfuna kwe kubeera omuddu wa ssente. Nze saagala kubeera muddu wa ssente ate era wabaayo yali ampadde kasente sisuubira nti nasooka kumuvuma. Era bwe nzija mu inbox yo maama enjala ennuma taata enjala ennuma sijja kisiraane gwe kyonziira gwe nedda mu marketing ekiriyo nti anoonya ssente alina kusooka kuvuma bakasitoma bazinoonyamu. Ebyo weekwasa byekwase. Omanye omwana eyakulira mu makaama we muzitabula. Omwana eyakulira mu makaama we muzi bwe yeekoona akagere tayogera bigambo biyita Mukama Katonda kubanga omwana eyakulira mu maka agalimu Katonda bwe yeekoona akagere ayi Yesu Bikira Maria kitaffe mu Katonda naye yakulira mu makaama we muzi osobola omwawula ne bwasuula akambi amoggola waawe ekigambo ekinene ennyo nti kino kubanga ekyo ye kyakuzaalya. Maybe Hiludamani bazannya ebyobufuzi ebyenfuna kyovula buli muntu ayogera n'alabika ng'ali against bo somehow nga baawukanyemu oyo abeera anoonya byanfuna kubanga ye aganye nti bakulinnya akaliro bakuyita obaweeyo ku ssente. Experience eyo wagijja wa formula eyo singa gwobeera togikozesa. Ekitegeeza mmwe buli we mulinnya Museveni akaliro muba mumubalamu kasente kubanga gw'ogamba akulinnya akaliro nti yali ayagala kasente kuva gy'oli takkubirangako n'ennamba yo tagirina. Oba osanga okuva lwe wagenda mu paalamenti takuwulizangako takunoonyangako. Kakati ddala lwakunoonyeza omuweeyo kasente alina kusooka kuvuma buvumi. Ebyo byonna byakwekwasa nakujja nze tekirivaawo Bobi mukwano gwange okubanga nakusooka okumulaba sooka bino si byakusinga bino si byakusooka golooza omukazi gw'olina ewaka gwe wasooka okumulaba bino si byakusinga bino si byakusooka zino nsonga za ggwanga bwana Hiludamani. Bobi Wine yanteera omukono ne marriage certificate yange kuliko omukono gwa Bobi Wine gubeereko ne bwe gulibako nga sigwa sigini kyanga wagutemako n'oguteerako ddala nange ku y'obufumbo bwange obwasooka kuliko Kojja Midu nange Kojja Midu yansayiningirako. Ebyo si bye tuliko era tetulina na kimu kye tubinoonyamu. Ensonga enkulu mu kiseera kino nsonga ya ggwanga, nsonga ya kununula Uganda, nsonga ya kulwanyisa Museveni na Musevenizimu n'obuyisa bwe bonna we bubeera buli. Era singa ffe tukulabamu Musevenizimu tumanya nti oyagala tukunzibya. Musevenizimu yeeriwa n'enguzi gye tuli mu kulwanyisa nkola za Museveni. Bwe twesanga nga muffe mulimu abali b'enguzi ne tusalawo okubagambako nti owange kino kikyamu nojja nze ogwampuuga gwannemye okusala sijja balimba nze ogwampuuga gwannemye okusala. Wali oyagala tukukolere ki? Gwe mulinga gwe wali oyagala tukutunulye butunuuliza as if everything is okay? Omuntu eyagenda okuweereza abantu ne interest zaabwe nga bwe wali osaba obululu emawokota wabagamba nti ngenze kubakiikirira, ababaddewo tebabakiikiridde bulungi. Muntumenga n'atuusanga abantu eddoboozi lyonna n'ekibiina kyo era nga kyekyalondebwa ne mu kitundu kyo era nga naawe walondebwa ku maanyi ga kibiina kyo
ne bagamba nti nedda bwe tuba tulwanyisa enkola za Museveni oba bwe tuba tulwanyisa Museveni tulina n'okulwanyisa enkola ze. Muffe mubaamu abalina enkola za Museveni bakangavvulwe n'otakiikirira ndowooza z'ab'emawokota n'ojja nze ogwampuuga gwannemye okusala. Bannange ze mbabuulira nga nze Erudaman Dr. Hilary Kiyaga ogwampuuga gwannemye okusala. Ekisooka mpuuga muganda munnange, mpuuga mukatuliki munnange, mpuuga biki yankozesaako. That is total rubbish. Tuba tuyina okukugambako n'ekyannaku nnyo nti bwe tukugambako ate maama gwe alina ssente nnyingi bansikeeriyo banjagalamu byanfuna. Gwe kyogamba gwe mugagga okusinga Nambooze. Bwe mba njagala byanfuna lwaki sivuma Nambooze? Gwe mugagga okusinga Nambooze oba ye gwe aluddeyo okusinga Nambooze? Oba nkitwale nti gwe alina ssente nnyingi okusinga Nambooze oba ye gwe ate nnyo ebivumo okusinga bano bannambooze? Lwaki gwe? Lwaki gwe? Naawe kennyini ng'omuntu obeera olina okwetunulamu weebuuze lwaki nze? Kubanga ffe batuyita Wambwa wa ddalu nga gwamutakudde. So kati ebyo ddamu bampalana era ekibanvumisa banninnya akaliro mbaweeyo ku ssente. Nze siyinza kubanga njagala ssente nga nina kuzungira wa Erudaman. Nze yeekolera ku values zange ne ku buzito bwange. Erudaman toyina ssente zigula linnya lyange. Nkiddamu ku values zange n'obuzito bwange. Erudaman toyina ssente zigula linnya lyange na buzito bwange. Singa twagala ssente tumanyi gye ziri. Erudaman tuli threati n'okukusinga ffe aboogezi. Golowooza ndi Museveni akutya okusinga bw'atyo omwogezi? Gwe omubaka wa paalamenti gw'amanyi ne waasanga gw'ateerako n'omusaala ku akawunti buli ng'ennaku z'omwezi 28. Akimanyi nti omulwanyisa naye ng'akimanyi nti omulwanyisa n'emmere eri mu lubuto lwe yiye. Golowooze ndi Museveni akutya nnyo gwe gw'amanyi ne waasobola okusanga gwasobola n'okusibira akawunti oba gwasobola n'okusibira omusaala gwe buli mwezi. Kwatezzaako eggolooza bamugja ku bwakamishona bamugirayo mu mateeka naye Mancholo agava mu executive ne gayingira legislature. Mancholo Museveni asobola n'okusiba akawunti yo, asobola n'okusiba omusaala gwe, asobola n'okukugoba mu kintu kyonna gwe nga gwakulina under control. Naye gwe te omuntu gwaggalira Facebook gwagoba mu Uganda n'amugamba nti ngenda kukutta n'amuyiribya ekiro kiramba n'adduka. Olowooza omuntu oyo aba azitowa ssente mmeka? Golowooza oba omusingo zitowa? Singa bibeera bya ssente Erudaman nga twali tusazeewo okubeera baddu ba ssente, wallahi ya Mungu tumanya wali ssente. Naye ffe twagaana okubeera abaddu ba ssente. Y'ensonga lwaki mu bwogezi bwaffe mwana twadde twogera nga balooya. Nze nagaana okubeera looya w'ebyobufuzi. Looya yatya y'oyo ajja n'akubuuza wamusse omuntu nti namusse, oyina mmeka? Ninawo ejja $2 najja n'akale mmunyi. Ow'ekitiibwa omulamuzi kiraya nti wange tannattako ku muntu, nsisimbirawo n'omutwe gwange tannattako ku muntu. So singa twali twagala ssente, singa n'enkola weeri ey'obwalooya, naawe Erudaman oba osanga Dunya we yali badde ekwoca n'alivuddeyo n'enkuwolereza ompeeyo ku ssente, oba waalimpadde ssente n'enkuwolereza, oba bonna bempolereza n'ali badde mbawolereza olwa ssente, naye sirina n'eki kye mbaagaza kuba nagaana okubeera omuddu wa ssente. Era nze bwenvayo n'empolereza MP mansoose kutazaama nsonga ye nenga okusinziira ku kino nno bakuba mukube baagala mumusuula wano. Nze nali nkubyeko ku Muwanga Kivumbi naye bwe nalaba obutambi ebutambala ne mbulaba mu kaseera ke kamu enewa emukono ewa Nambooze nenga nti wano waliwo ekintu, nenzija era nenkola video. Kati oyo yenze bw'okola ekituufu nkuwanika,
bw'okola ekyobusiru nkuwabula naye ate bw'ogaana okuwabulwa n'okirabanga okussa nsobola okukussiza ddala bw'ogaana okuwabulwa n'okirabanga okukkakkanya nsobola okukussiza ddala bankoba anti batuyita bombo wall anti batukuba era tusobole okubawaayo ku ssente abantu bano basse ekifaananyi ky'ekibiina mbu kwe twalitambulidde okuddawo tetwagala kifaananyi kya kibiina era tetwagala kifaananyi kya opposition kubanga tetwagala kusigala nga tuli ku opposition ekiruubirirwa kyaffe ekigendererwa kyaffe kyakutwala buyinza ojja kunkakasa nnyo nti olina kyogasse ku Kyagulanyi nga either tuli mu lugendo olutwala obuyinza oba tumaze okutwala obuyinza naye nojja nga achievement yo mbu wajja Kyagulanyi Magere n'omuleeta mu kibuga omusajja achievement era kwayagala ne bwasobya tumusonyiwe tumwesonyiwe ne bwaba alidde ezampuuga ne bwaba alidde eza federation kubanga oli mukwomu kubazifuna mwe mwazigoba era ne muzijjayo wagamba nti ogenze kulwanirya copyright essente bwe mwazigoba ne muzijjayo era ne muzigabana naye mabegako n'enkulya ngo oyagala okuyisamu his excellence Bobi Wine eggaali principal temumunenya buli anoonye ewokunenya nenyanze principal teyabitegeera nze saamugamba mu bufunze nti Bobi Wine yali ayogeza butategeera kubanga minisita waagwa mu Kowere w'ekisiikirize mbu teyamutegeeza yakozesa amagezi mangi okuvuma his excellence Bobi Wine then bw'akola ebintu ng'ebyo omwejjeereze gwe ate yajja Bobi Wine Magere n'amuyingiza ekibuga abaana bano balemeramu olwali ne bw'avaayo n'akola statement ez'ekijegga mpuuga ogugwe gwannemye okusala gwenga gwani osalawo ngani nze nali mmanyi nti buli mukono gw'olina tuteekako oguteekako ku lw'abantu b'emawokota ku lw'ebiruubirirwa by'ekibiina kyo nti ewaffe free corruption zone nze agwampuuga gwannemye okusala gwe mawokota gwe weekiikirira naye ayagala ne bw'aba akoze ensobi ng'eyo tuleme mmugambako ate maame yajja Bobi Wine Magere mbunamuleta yali amulese kukola ki wamwetikanga nsawo y'amanda wamuweekera ku mugongo wajja omusitudde nga mwana wamuvugira mu mmotoka yo wamuleetera mu ngeri ki era ngeri ya achievement kwoyagala tutambule tugambe nti Hiludamani bannange mu kirora kiwera bwe kiti yajja Bobi Wine Magere ne bwakolanga ensobize tumuveeko tetumugamba ku foosaaga ffe maama yakubanga n'emiggo nga wakaleeta amazzi era bw'oba obadde ogalesa sooka nakwebaza nti we bali kuleeta amazzi awo wakati bw'okolerawo ensobi amazzi tegayinza kweyimirira ate g'omukimidde ate nga gagenda mumuyamba era kukangavvula kubanga obeera osobezza ate nga gy'okomya okusobya kaba kagenderera oyinza okwonoonekera ddala oba ntegeerekese bulungi akyateri ayagala kwawukanya ne Bobi wo kyaliwo era tewali ayinza kubaawukanya twabasanga muli mwenna ekigendererwa kyaffe si kyakwawukanya na Kyagulanyi wabula ekigendererwa kyaffe kyakulaga nkola zaffe kubanga ne Kyagulanyi twamulaga ndage Kyagulanyi akulembera olutabaalo oba nga boosi w'olutabaalo naye alukulembera ku lw'abantu era alina kutambulira ku principles zaabwe so si bo kutambulira kuzize so ye ayinza okukuleka nga bw'ogambye mukulembeze ayinza okukuleka ng'era bw'ogambye nti kyaliwe naye ate ye ensi tesobola kukuleka ate sirowooza nti naye kennyini ng'omuntu olw'okuba muli ba mukwano ojja kujja omulabise bw'otyo akutunuulire butunuulizi nedda ate yajja osingana okugamba nti wano si kituufu ky'okoze Hiludamani kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeeja
obeera bwotyo obanga asiga ekifaananyi nti naye bw'ati so teryagala kukukyaya Kyagulanyi okuba ate kuffe tekuliiko mwana wa Kyagulanyi tekuliiko alina na Luganda mu Kyagulanyi Kyagulanyi twesanze mu bino omuntu omutuufu okukukyaya Kyagulanyi alina kuba Solomoni oyo taata waamu yinako kontulo y'amaanyi kusinga kunze Itongwa omuntu asooka okukukyaya Kyagulanyi ng'akuvumye baana ba Kyagulanyi oba ng'akugambyeko baana ba Kyagulanyi naye nze sisobola kujja kukugambako n'obiteeka mu Kyagulanyi